Okay, natembanirizaako buli omu gyasinzidde okubeera nga ate agoberera ttiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awo nawona ku ddungu bakadama ne basakadama kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidaadi sana abalabira mu ggwanga Uganda asako ne Africa yona okutwaliza ewamu nabo nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako side wali mu America yomambuka Canada ne Europe awo nawona muli abantu bayitirivu nnyo kansuubire nammwe muli bulungi kakati nsuubira buli muntu yenna ali wano yalabika video ng'omukyala aliisa obubi omwana actually tebyatandikiddeyo omukyala ono yaddire nabeera nga ate ateeka omwana wansi gawo n'omutuuza kabalaza kibebi kyabadde I think myezi nga 9 we wati awo myezi 10 nabeera nga ate akituuza wansi nabeera nga ate akidda waggulu n'akyebambamu nabeera nga ate akisindikira obucaafu nga wonoosindika obucaafu ng'oli mutooyi obucaafu buno bwonna nga bwavudde mu mukyala bwatukidde ku mutwe gwa mwana teyakomyawo nabeera nga ate abukwata obucaafu buno nabeera nga ate abumetta omwana mu mutwe wonna mu face ate era teyakomyawo nabeera nga ate afuna oba yabadde bakuli something nabeera nga ate akwata obubi buno nabeera nga ate bambi kisajja kyattu oba kikazi kyattu saategedde bulungi nabeera nga ate akiriisa obubi buno just imagine omutima ogwo akatambi ako atasobodde kubeera nga ate okalaba but I think mwenna mwakalabe kale atasobodde kubeera nga ate okalaba of course ojja genda wansi awo mu comment section obeere nga ate owandiikawo send that video omuntu omu ajja kubeera nga ate akakutuusaako kubanga abantu tulina amateeka gatufuga tetukiriza okubeera nga ate tuteekawo videos ekika bwe kityo omukyala n'oyo ekyomukisa omulungi poliisi ya Uganda yavuddeyo nebeera nga ate emukwata era nga wetwogerera ali mu mikono gya poliisi genfunawo galaga omukyala ono bamulekera bulekezi mwana era nga eyamulekera omwana muganda we just imagine muganda we nabeera nga ate akulekera omwana nobeera nga omukola ebintu ekika bwe kityo kakati nno genfunawo galaga omukyala ono either agenda kubeera nga ate ateekebwa kalabba attibwe oba siki agenda kubeera nga ate asibibwa mayisa era taliddamu kubeera nga ate afuluma ebweru naye nga abantu abasinga basinze nnyo okubeera nga ate basonga wali ku kubeera nga ate omukyalo ono attibwa abantu be bati tebategeddwa kubeera nga ate babeera mu society ngenda kubeera nga ate nkuteerawo omukyalo ono ng'ali ku poliisi ng'agezaako kubeera nga ate yeetonda agamba bannaye mu nsonyi we nange ekyatuuseko saakitegedde ate n'oluvannyuma we naaba nkugyeyo ensonga za Haji ne Hajati Zula nazo zikyakutte wansi ne waggulu tebinaggwa era nga bwenjogerera waliwo ebipya tulakkalira byonna ogenda kubeera nga ate obifuna wano subscribinga bw'oba nga wadde tolina kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alatinga buli wonna ndeese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati kino kyepisodo okubeera nga ate kigwawo kamatera videos no ate nkoma temuvaawo oyinza okuba nga litolina kati kigendererwa kyakumulumya kyakukola kinaye kyali kiki Defense sibangako na kigendererwa kibi ku mukazi oyo wadde omwana we sibangako na kigendererwa kikyamu ate ekikyamu tekiriwo nze nzikiriza naye mu kukikola kintu kyakugira bugizi ne kikutemba ne kigamba kola bwoti kubanga munnaye wabeerawo ebintu ebitemba abantu kyali kiki wabula simanyi kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu simuyinaamu buzibu siyombangako naye sibanamu kituufu tomuyinaako obuzibu naye bwewali olabyeko omwana yadde tomuyinaako obuzibu ate tolina ati nga bamusiiga bbi ng'ebizibu n'okwata bwoti n'omuliisa waliwo kirabyeko mu myaka gy'olina ddala ekyo ekintu waliwo kirabyeko nga bakikolonga tokirabangako naye bwe wakikola omwana muno ng'ate temuyombangako omwana tomuyinaako buzibu akuwadde nga omwe akwesiga naye ate nookola ekyo yadde tokirinaako buzibu naye kifaananyi ojja kifaananyi kiddala ddala nga madamu bwakuuza bwe babeera bago n'osanga nga waliwo gwe baliisa bbi kale nga tebamuliisiza naye nga bamupamako bamupamira bw'owulira otya ddala ddala kwabo abaana ababomu nga bakimukozi nange era tekinsanyusa wangi tekinsanyusa mwami Kabaata webale kumpabula naye amagezi go sigeetaaga wenali nzija ku intaneti saakukubira simu nga bwe sikuwabula mu bibo byokola bwensaba nange oddemu kuusanyange mukamwanga ompabula kuba sikwogerangako tompabula tompa magezi sina kyeneetaaga kuva gy'oli buzeemu bulungi bwe mba nakukubira nga nzija nenkwebuuzaako awoli wadde ng'okumpabula kubanga ne mbawa buzi bange be nawandiika saakuwa mulimu nsaba ondeke ondabe nga bwe nkulaba nkuzeemu bulungi
eyo nga nvuddeyo. Olwaleero nyina abantu bendaba nga mpaale muvuma abantu. Omuntu yekka alumu enjala yabuukirabuukira ku bantu bw'atamanyi n'abavuma. Ne buli muntu nga talina buzibu tasobola kuvuma muntu gw'atamanyi. Ate teri muntu ampagira ng'asobola okumvuma. Ekitegeeza gwanvuma era tobadde muwagizi wange. Nkwetaaga kitono. Iyo oluwaddembe obutanfolowenga oluwaddembe obutandaba kubanga sisula mu nnyumba yo. Nalongo erinnya lyo ligenda kwonooneka. Nalongo omukazi oyo mubbi nnyo yakubba ki? Erinnya lyange ligenda kwonooneka. Ndi mwana wa nnyoko, ndi wa kitaawo, ndi muganda wo mu ngeri ki? Kamanyira gwe muzanziza ku bantu. Munnayo basika temutowooza nti batusobola kwogera. Gesiti ogwo omulimu gwe twasookamu ne gututama. Netumanya nti okuleetama temuli kalungi ne tukubalekawo. Munnaye tukyerekeza bwerekereza kubanga tekirina magulu. Tukitegeeza nti atolo mukukwate mukamwa. Temusuka mwinakola ki? Temusuka mwina kukoma. Kwerekera erinnya lyange ligwe lya nnyoko. Kati olwo abakwatiddwa abaana baabwe kyemutegeeza nti wali bakwata baana. Kiyamba abazadde okuvaayo okwekubira enduulu ng'abakwatiddwa mubakola bwe muti. Buli muzadde andaba njagala oluwetinga vidiyo eno ng'okaaba. Njagala okoleyo vidiyo bugamba tusaba Mama Janet tutuyambe, abanaye Mama Janet tuyambe, tuzuule amazima ku nsonga eno. Kiyamba abakazi abali abawaayiriza abasajja okutya bategeere nti omukazi eyawaayiriza omusajja mwalaba ekyamutuukako. Ate kiyambe n'abasajja abebaka ku baana abato balabe nti abebaka ku baana gwe baakwata mwamulaba ekyamutuukako. Kubanga aja okuva mu kkomero olwaleero erinnya erisigala lyonoonese. Wabula lwano okulaba ani yakikola bawaayiriza omusajja ono asobole okuva mu kkomera n'ekitiibwa kye nga kizimbe. Kino yakwata omwana baamulaba oba gwe yalinga yeebaka naye baamufuna. So si kuvuma bantu nakubatyoboola. Bano ebintu emu yadde okutegeera si kwa buwaze naye weekake. Weekake ogabe bannaye yadde ndi musiba emyaka egiwerako naye leero nyina okutegeera. Kwa amawulire g'obulimba gatambula speed. Tugo twabadde wa minisita. Omusajja kintu yagamba nti yapa babibba. Omusajja yini bye bawula sente ne bamukubira essimu n'agamba babireeta babiri teyeeganyeko nti tetwabireeta babiri ng'ate balwana omukazi no yano battakamba buli. Agamba buli lwaki temwapudde ne mukwogera ku bulijjo mutambuza omukazi yabbeera awo. Endaga muntu minisita n'attaanya nti alina gazeeti yafumbira ono n'akyusa ng'adde ewoono. Lwaki ago temugogera? Buli kale ne mutumbula ng'amawulire ag'obulimba okutatala ensi yaffe. Buli kale ne mutambuza ng'amawulire ag'obulimba okulaga nti egalina okukola waneera. Nagwe mukwogera agavuddeyo nti bulijjo mutambuza bulimba. Omukazi mubbi omukazi kinze simumanyi. Waba alina be yabba nga yeebase nabo yamanyi. Bamwebakako bebaka ku gwe. Yamanyi lwaki yababba. Kyokka ate onoonya gwe yabba ng'ebyapa babyowulirako ssente babiri nga bazitwala ku ssomero z'abaana. Kale onoonya gwe yabba yani. Saa buli muzadde okole vidiyo nga kusaba Mama Janet kutuyamba. Tuzuule lwaki kyalimba. Bw'aba talimba muvubuka ati oyo ali emabega bamukwate. Ajja aveeyo n'ekitiibwa kye. Ate era so bw'abanga eyakwata omwana nga waali bamusibe naye. Ntegeerekese. Nze nno ge mukankanga temuntegeera. Mwe mundabye kati. Ndi mwangu nnyo mu ndabika naye ndi muzibu nnyo mu bikolwa. Ogwo mulimu gwange gwa mutwe. Entalo z'okuwuga nazo zannemu. Naye mu action ogwo mulimu gwa mutwe. Kye nsinga okukola. Mulekerawo otambuza amalimba ag'obulimba mu mbaganya ensi eno. Abamu mwadiba, abasajja ofuna ba lusanvu, abalala olina obusungu olabanga mukazi munne yatambulira mu mikisa gyo, olabanga ono baafuna bamuwa gwe tolina akuwa, ebintu bitaddemu personal issues, obusungu bubaluma bubaviirira ku mutima. So temulwana kulaba nga omusajja afuluma mu kkomera n'ekitiibwa nga baleese yakwata omwana. Kyo temukiriiko. Esiina gwe ngusalira. Sali tewali ayinza kuŋŋaana kwogera. Kampala ne bwadde eggomba. Mpozi nga munzise nga bwe mwatuuse ewange eggulo munoonya nnyumba z'abapangisa. Naye munaba temunnanzita. Amaanyi go tujja kugeera. Ate munaagajaawo sigajja. Muleme kutiisatiisa bantu. Muleme kutiisatiisa Bannayuganda. Tewali ayina ndaga muntu bbiri mbuze ndi Munnayuganda nnyo nyina mukaaga stupid. Buli omu ayina emu. Mukikomye bunnambiro okumalako Abannayuganda emirembe.
abazadde bavaayo kwekubira enduulu bwolo kubanza enkola mu ofisi ya pulezidenti egindi ng'ogyomalako abantu emirembe tekijja kukola. Nze nno ndi muntu nga motoka yenkoonye kuba era kyemusobola okukola kweko kunjogerako kubanga nebemusindika mbasimatuka. Oba oli w'amaanyi vaayo gambe nti naalo bwekitone nambija oba onkwateko bwoti nene mulekanira abantu ne mubasamuliza nga amalusu n'owanika enkwawa eziwunyirira abalala bannaye mweddeko efujire mukoze ku bantu limala mweddeko mikwano wantegerekese bulungi. Nyina gwe nalabye omukazi ow'amabeere amanene eyo mutawo munaye avuddeyo ng'ayogera ku nze weeyogereko n'amabeere ga gatali mu sheeku maama ensi ejja kukulaba ne vidiyo ejja kugira wani yakugamba nti naye nijja kuyinja ninajja kwogera byoyagala nawe oyogera ebibyo nze nkuteeseza gwe kyagala okunteeseza olina amagezi abo abantu bonna nennaye amaaso nengakuluma nogaba bakati kintu kiki mujja kuba bulungi mujja kuba buki kasuku nsaba onoonyeza liri pazo oyo mususu okumunsibaku liri pazo akufaanana mumunoonye bamutwale ku DNA nze nina emateeka 16 bamuweeko 6 awone ennaku kuba nze banzaala bwomu tata wange ayinza okuba ayita ekalisizo n'ayenda ku maama wa liri pazo nga simanyi mumudeetere agende ku DNA esente bagamba 5 amuwedde to page bamukebere tulabe obanya nyinako akakwate konna avemu yennaku ey'okubonaabona ojja ofuna omukowa ebbeeyi itipazo olaviri eno nkubiraako kasuku ntambi shalomu mwasala amagezi ne mukuba liripazo makeup omungi temumwagala nze nabalabye kati mumulete mutwale ku musayibwa abange muganda wange mubajjeko kuba kali ne Junior naye namulabye nga takwagala liripazo era yangu abakukebera omusaayi obone ennaku eyo ntegerekese isa mu bwangu ng'ateeka waala batulwawo kubanga nze neefuula nyinza okwekyusa ekirala nomwe abatannamumanya nze sitera nno kulwana ne siwangula kubanga nze ngoberera nnyo amazima eza nja kuwangulamu bibiri nja kuwangula tuzudde obulimba bwajati oba nga tufunye amazima geyebaka kumuki ku mwana ebi nemulekeraawo okutiisatiisa abaana Uganda buli muntu alina eddembe lyemu nga bw'oliyina liripazo kola ku nsonga yo mu bwangu nebaza kiyamani wange Kalanzi ne defense n'abantu bakakiiko mwebale kunkuuma mu mbeera eno nga ababodaboda bajja ewange mubanonya nnyumba za kupangisa bano bebasindika ne musulanga nga mukuuma n'enkuba nebakuba mbeeyanza nnyo mukwano kiyamani wange weebale nnyo kiyamani weebusaabala thank you so much onkola obulungi obutagambika okubanga osobola owaayo obudde n'onkuuma nga poliisi ekyawembejja batutuusa batutiisatiisa webale kunkuuma timanyi Ssaabasajja yajja nabamutuuza wali natula n'abantu be nasinkana n'abawuubirako nakola n'abanga agenda nagamba mumpitire namboozi oyo kintu ekyo kiba kyanjawulo gamba manyi Kabaka maaso mwogi message waliwo ndowooza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bamanyi nti no namboozi abatuukako beyabadde ayagala okulaga wano nti bakyabaagala nti bantu babaagala nze ku lwammwe abasobola okwidentifyinga n'abantu nange Ssaabasajja namulabyeko era mbakakasa nti Ssaabasajja Kabaka waffe ali bulungi mulamu ekyo kimu ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka yaŋŋambye nti no kati awulira bulungi era buli nnaku yeyongera okubeera bulungi weewaawo ekyokusatu Ssaabasajja Kabaka yaŋŋambye mbagambe nti abaagala nnyo nini Ssaabasajja abuuza nti abantu baffe bagamba ki basanyufu awamuzeemu ki kama Ssaabasajja abantu bakwagala nnyo abantu bo basanyufu mu bukulembeze bwo Ssaabasajja weewaawo naye bannange Obuganda bwasanyuse abantu bonna basituse bagenza okuba kyaggwenga nze bagenza otukuba nga si kyajjukira oba batukuye era Ssaabasajja yaŋŋambye nti tujja kuba bulungi Ssaabasajja ye bw'aba yeyogerako ayogera ng'ayogera ku bantu abangi tujja kuba bulungi aba ategeeza nti he will be okay yambuuziza omanyi ekigambo kye yambuuza
Namboze ukyali mu lutabaalo olunywezezza mu lwokano olwokano olunywezezza ne mugamba Ssaabasajja Kabaka olwokano ndunywezezza mukama wange oluta ne nasuze mbuuza nti oba yabadde olwokano yabadde agamba luluwa naye Ssaabasajja yabatumidde yagambye abantu baffe batugambire kitubaagala nnyo tubatumidde tubaagala nnyo. Ssaabasajja ekigambo ekyo yakizzeemu emirundi egiwera ng'etaano nkibagambe nti nno abaagala nnyo ye Kabaka waffenna. Era omwami oli bamuyita Ntege, omanyi waliwo kye bayita okwanula omuntu. Omuntu wagenda maaso ga Kabaka mu kufukamira okusituka maaso ga Kabaka si kyangu okusitukawo. Oyinza otalantuka n'ogwa, waliwo akuyamba okusitulako. So omwami Ntege oyo yabadde annyanula awo maaso ga Kabaka n'agamba Kabaka abaagala nnyo. Omuwandiisi w'olukiiko ne mugamba naye Ntege mpulira si kyetegeera. Eka nkubulire nze nakabye n'amaziga. Obugalo buweweere wasaba. Nze nakabye amaziga omukono gwa Kabaka gwannemye okuta nengukwata wendi wendi. Naye oyinza ogukwata muno oguta. Ne mugamba Ssaabasajja sikuta mukama wange nga mpulira essanyu linzita. Ne mugamba mukama wange nga mpulira essanyu linzita. Mukama wange nga mpulira essanyu linzita. Abantu ababadde ku kisaawe. Mukama wange nga mpulira essanyu linzita. Namboze wawe nno nyambadde bikalu. Bana badde sisuubira nti Ssaabasajja anampita nkubyemu ebikalu nefungiza. Kabaka yewa abantu asiima busiimi. Ssaabasajja nino nfunye omukisa nti now I can say nti Ssaabasajja Kabaka bannange ali bulungi. Twongere omusabira n'ekirala Mr. Rio webale nnyo abantu bategere nti Kabaka waffenna balekera ye Kabaka atulaze nti waki waffenna asobola okumala okuva wali we yabadde ate n'agamba nti Namboze naye ajja mbuuze. Ssaabasajja waffenna ekigambo ekyo kyekijjuza Namboole. Ssaabasajja taliiko opposition nti bano be bamuwagira bano be bamuvuganya nedda waffenna. Era omuntu yenna agezaako okuleetawo embeera nti Kabaka aliko ababe ne bavuganya nabo. Ulira waliwo abantu abamu abatandise obikola mwe temuli ba Kabaka ffe tuli ababe. Gamba nolaba abantu nga banonooza nga boogera ebigambo era bateekewo olutalo we lutabadde. Nze njagala kugamba abantu baffe temugwa mu katego ako, temugwa mu katego ako kakubantu kukkiriza abantu kutandika. Omanyi bagamba Kabaka tatta naye abasaakiriza. Kati abo bajja basaakirize bamusinguzi bazze basaakirize Mengo eyombe ne Kyagulanyi Sentamu ayeddira embogo ekijja kubeerawo omuswadde. Simanyi okitegeera kyeggamba bazze basaakirize ekijja kubeerawo ng'okimanyi nti ffe tuli balalu twekumako omuliro fekka baswadde nti musinguzi yajja n'asaakiriza. Sebo singa byangu omugabe bamugana omutikkira lwaki teweesimba waawo n'ogenda n'olaba naawe n'okolawo ekyamaanyi. Babagana okutikkira omugabe asooka atulagira awo ekyaki ekyamaanyi. Temuleeta ntalo. Bw'oba oyagala kuyomba na Kyagulanyi mugguleko olutalo nga musajja olumugguleko gwe ng'omusajja. Mulagane n'okulagana nti tusisinkane ku State Square nga tewali atutaasa twekube. Naye toweekweka mabega wa Bwakabaka bwaffe kusaakiriza. Nakugamba mbu Ssaabasajja Mengo tebaagala Kyagulanyi bakutumye. Agambye nti nno Kyagulanyi agende yetondere Katikkiro yamukola ki? Ng'omanyi omumanyi nti yamukola ki? Oli yamuweereza neki? Ne kaadi. Ate ogambye nti tebakwatagana.
oli avuga kati yono kyagamba mbuno yabadde amukwenya nti bali abaweereza kwa kadi babadde bakwenya bamutumye ayogere ndi banange ffe mukuwa Kyagulanyi kadi twabadde tumukwenya nze ndowooza bamulabye nga mwana wa Buganda wa Nkizo ne bamuyitane ku mupiira wadde babadde balanze nti Obuganda mwenna muggweeyo kyokka ono n'abeera omu ku bawabadde kadi mu ngeri eyaki ey'enjawulo naffe bakituwadde ababaka ba paalamenti mu ngeri eyaki ey'enjawulo. So basebo ne banyawo twagala abantu baleme kutandika kusaakiriza kutufuula nti nno waliwo embiranye ey'olubeerera wakati w'Abaganda abamu n'Obwakabaka bwabwe ekitali kituufu. Ssaabasajja Kabaka Namunswa ffenna atulerera wamu era mmanyi bwali maaso moogi eyo yembeera emutuusa okugamba nti ate bwe nnaamala okulaba abalala nja kusiima ne bannambuuze bambuuzeeko. Ye bwali maaso ki? Maaso moogi. Bwali maaso moogi kubanga emirundi mingi ateekawo obubonero obulabika okulaga enneeme ennene etakola ki? Etalabika. N'olwekyo tweyanziza mwebale nnyo bannange abakyagwe nyongera okubayozaayoza ye tezifudda dda na Lusogo abaana balese emidaali za siliva tubayozaayoza ttiimu yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala tuddeyo twetegeke ate tuleme kudda mabega omulundi ogujja ate tubazoganye mmanyi nti singa tukuuma omutindo guno walaayi omulundi ogujja ate bagenda kutwasimulanga bugolo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.